Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye baya 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 waliwo yagamba alina bise byennyana okamanyi olumba ngenze eri ewaffe gye bantuumira abooli naye nkwana abalungi abatwaba mu programu w'omunyisa omwagalwawo surprise your loved one ndoza mulaba vibe ndi musanyufu. I have a surprise for you guys. Yes, olw'okusaba kw'abangi muddiddwamu nyina surprise yammwe. Call a friend, tell a friend, tell a friend, tell a friend nti Shifa ayingiddewo ne surprise y'abawagizi baffe. Kyemusaba kye tubawa. Guess what? Kiki mbadde musaba ennyo mugenda kiraba naye nga bwentyo ngenda eri surprise mbajjukiza nti Hypex Studios bali Sabala Road na Janankumbi awo nga Cobbins Motel bakuba obufaananyi picture nosoko posing oti ate noba tozze ne pose bazikuwa olwo no posing yabifaananyi ku Hypex Studios bali ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34. A number what ogifunye just come to my inbox ongambe Shifa I missed out on getting Hypex Studios number, please I need your help. I'll give you the number. Atenga benti mbajukiza nti ku Hosh Fashions and Bridal located at Shell Bulenga bayina engoye ez'emikolo gyonna bayina party dresses ennungi gomesi gowns mishanana sari busuuti amasuuti kanzu ndeke menye chindeke so bekwati bali ku 0702562157. Atenga mkwano, if you need those contacts obanga you need to advertise with us oba you need to do a surprise with us tusayin ku 0782101569 0702562157 ngambye ntya 0782101569 oba 0702562157 nkula byose kanendo was I've read out wrong numbers the way 078210 anti ndi mu mundo posing ebifaananyi bya Hypex lwe naliyo bampa pose naye simanyi posinga ne banjigiriza so guys come with me tugende tube nga te tu nga tu bwe tu come with me tuyina abagenyi olunaku olwaleero abagenyi baffe buli omu ayanjula erinnya lya munne kano nkataddewa buli omu agenda kwanjula omulala n'omulala yanjula omulala kano ba mujja kakwata bwe bati ng'omwaka w'omulala n'omulala n'akawo omulala kale katusharinge ffe kano wano bwe bati ya sima muzze mwenna muzze mwenna ati ono ye yasoose ottuuka onnajja oluvannyuma nange kinsanyusizza nnyo okubanga tusinsanye nange nkyerabidde musisinkanye yes oba ntandikirewo sooka ate okwanjula obwanjuzi soza kuba tulaba oyo mwanjule buli omu ayanjula erinnya lya munne nze yes bwasimanyi muyo Faruku aligamba ladies first. Okay, mwasibye mutya gamba mukyansubire muri bulungi mugyebale emirimu kati mwanjule nti gwamanyi naligambye nti amanya gwamanyi gwe munetunulamu olabe naawe oyinza mwanjula otya? Okay, kamba njulire omwami wange tubbi Ndutaakome Faruku. Biweddeyo. Biweddeyo. Neteyongerayo bantu okawunzise. Njagala nnyo okubeebaza bannange batulaba amannya n'eddoboozi Ndutaakome Faruku.
omugagga omuto ku kyeddundu. Ndi musanyufu. Kyekikusanyudde? Ekinsanyudde bwe kubeera nga ndi n'omwagalwa wange omu bw'ati Nyombi Shadia. Bannange abatulaba mujje baleke emirimu bakola. Ntuukidde mu kwanjula munnange omu bw'ati anti omunnange omu bw'ati omwagalwa wange my beloved one Nyombi Shadia gwe ndi naye kati wano nsanyusa okulaba. Long time nkozi wakoma ddi omulaba? Since Valentine. Yeah. Okay. Naye ng'oli bulungi. Kizaamu amaanyi. Lutakome Faruku ge mannya. Ndi wano eno ne bannange essanyu linzita simanyi na wenyiza bitandika. Sholegenda tulema. Tesobola. Ng'oli otya? Weeyagala? Nange neeyagala. Ate neeyongedde. Weyongedde okweyagala? Yes. Lwaki? Okubeera n'omuntu ng'akwagala nawe ng'omwagala naye ng'ate muli mu kifo kimu muli bwe muti kizaamu amaanyi. Ate ng'ali fayini. Twakoma yabula talabika. Nange Ng'ate bamubuuza ggwe. bamumbuuza nga bakugamba bagenda kukusiba. bagenda kunsiba nga gwe bakubuuza kati leero lw'omulinaanye olaba badde bamukubanja tomulinaana. simuliranangako simanyi nawaje yabulira naye ne buli kimu ekigenda mu maaso bagenda kujja buzimu konkona. buli ekigenda mu maaso ndi firi nakyo mufiri with it. Yes. Munnyonnyole nti munnange buli omu namuyise lulwe. Yes. Nsooke mu kinnyonnyole bagenda kukubira amasimu gali agamalayo. Bannange kyo ekituufu kyo bagenda gankubira. Shadia kannyonnyolewo kwata. Njogerewo. Gwe nnyonnyolawo bayinza okugamba Faruku alimba nange nnimba. Ekituufu kyo kiri nti nze sirina Faruku. Buli omu ali bibye. Nze ndi byange ne Faruku ali bibye. So abamukubira amasimu nga mumanyi nti yannina biki mumutiisatiisa omusiba muli badde bagenda ne mukeberayo gyali ewuwe mugende mukebereyo naye nga temujja kunsangayo siriiyo. Natambudde byange simu yazze ng'eyita nze nange ne musangawo wano. Bannaaye kati bigenda bitya? Nze ebyange bitambula era mpola mpola ng'era wennabagambako. Okay. Mwalaba okulonda? Mwakulaba mutya? Okulonda? Nze ku saidi yange tekugenze bubi. Kwakutambulira bulungi? Kubadde kulungi. Ate Faruku? Naye ku saidi yange si kubi. Kuntambulira bulungi. Kwakutambulira bulungi. So kati tuzze kukola ki olunaku olwaleero? Olwaleero tuzze kubeera nga tubafumbira ku mmere. Bana enjala ebadde nzita. Mugenda tufumbira ku mmere? Wow. Kati mugenda ofumba tujja byogerera eri. Temulaba kitwa nti tomanyi kati tuli kwewunyisa omwagalwawo ku bali otulabira. Kati ebyo byonna kumanya tugenda kufumba ki. Wano tutera n'okuba ne games by the way mu budde bw'okufumba. Kali munazanya game ki? Tuyina ludo, tuyina matatu, tuyina pool table, tuyina bingi. Ladies first. Tujazanya ludo. Atujediya. Wina lwangamba lwolijjo ojja kuba poolu amuzanye poolu nedda mugenda zanya poolu
Jasi bazanye poolu Luddo. Azanye kyate. Poolu. Faluko olonze eki? Nze kantwale poolu. Shadi yalonze eki? Tuzanye poolu. So, bannanga abatulaba kwewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tuyina leero Shadia Nyombi in the house. Tuyina ne Faluku. Nga bwe nakoma mbagambye nja banoonyaako ndabe bombi we basobola okunfikisingira time bakyaleko. Kambuuze nti Faluku era olwetwakoma okulaba wafumba kunku. Nafumba kunku era enku zinyanguyira nnyo kyobolaba. Kati ati twagala emmere ejje mu ddakiika 3 enjala ennuma. Olya ddala tulina fumbira kunku. Kunku. Naye nga bannange mulinayo ebibuuzo byonna bye mumbuuza. Nga mbabuuza bibuuzo nammwe mumbuuzeeko leero. Nze sirina kibuuzo. Tamulina nze kibuuzo kye mumbuuzaayo. Ate Faluku. Nze kibuuzo kye ngenda obbuuza. Enjala ekuluma si weekiri? Emmere gire mu ddakiika mmeka? 3. Faluku kisoboka? Kisoboka. Tugenda sooka tufune ka geemu bwe kaggwa mu ddakiika 3. Nga munyige Faluku? Byonna. Nga si minwe nga munyige? Yes. Mu ndagala? Yes. Shadia wamukkiriza? Mu ddakiika 3. Mbuno nga tufumbye amatoke tuganyize nga tusibiddeko akaceere. Tunasibirako akaceere? Tulina osibirako omuceere. Nga tufumbye n'enkoko enva. Enkoko gowakana. Tugenda kusibirawo nga tumaze nga tetubaliddeko ddakiika za kuzannya ku puulu. Tusooka mu puulu wali ne tulyoka tugenda. Naye nga bannange mugenda kusubwa. If you did not subscribe tugenda kulyako emmere. Gwe wenna atagenze ku Hope Shifa Entertainment. Searching ateka mbutesi Hope Shifa Entertainment. Tugenda kulyako ekimere olunaku olwaleero. Jaso inayo ekibuuzo ky'obabuuza? Wangamba lyo inayo ekibuuzo kyabwe jangu obabuuze. Wangamba lwoli balaba bombi ojja babuuza. Jangu babuuze tusobole okugenda eri mu entertainment okufumba. Abajja batwegatteko abatajja tugenda balyako emmere titubalinaako buzibu. Yani Shadia agambye mukyala lutaako metubbi. Gwayogedde oba Shadia? Kyembadde ndowooza. Tokyabaawula? Anti Faluku essanyu limuyitiridde nange n'empunga. Ekitegeeza kati Shadia waddembe okweyita lutaako Shadia. Omukkiriza? Nkikkiriza. Nze ekyo kyembadde mbuuza. Sirinayo ekibuuzo kirala. Ninze emmere kusalawo. Olinze emmere n'ebibuuzo tujja bifuna nnyo wali eri nga tulidde nze. N'eki ky'osuubira ky'ogenda olaba? Okusinziira bano ababiri kati kyembuuza. Anti kyembuuza. Omu agenda fumba nva oba omu mmere? Ku mwenna ani agenda ofumbirako munne? Mugenda kweyawuzaamu omu afumbire ku sigiri omu ku nku? Omu afumba nva oba omu matooke? Ffenna tugenda kweyamba kuba kati nze tekisobozesa oba tekiŋŋamba nti no oba sisobola kubanga ndaba bimutuddemu ne simuyambako. Ng'onyirira? Yes. Kati awo mba nina byonna bibalansinga. Ogenda bibalansinga? Ngenda bibalansinga. Nti wembeera eno nendaba nga ate ono munnange kimutuddemu nga njija muyambako. Mugenda kukolera wamu? Mugenda kukolera wamu. Kweyawulamu? Yes. Kati Shadia bwe kiri? Jjukira kino ky'oyingiridde kiringa kiyungu. Buli wamu alina wakayimba. Kino ky'oyingiridde. Oba ebalera ku music. Kati ekyo kutiisatiisa.
omutiisatiisa sikumutiisatiisa engeri gyagenda olinga agamba si byangu anti engeri gyagenda omwami we ayagala nnyo enku mbadde muga kyoyingiridde kiringa kiyungu omukka gulinde gubalagala naye azimanya enku anti kyekyo kyembadde ŋŋamba. mubiwulidde mbu kiyungu mwina be mutumirako mubagambe mubatumireko mubagambe nti kigenda eri kutokota ku entertainment mutumire ku bantu temubayina ama mutumire bambi kubanga ladies first ekyange sekisazaamu kiriwo okuvaawo entandise paka kazi yasooka kisinziira yes kisinziira era kale nze kamba tumirako kuba timu Shikabona tumirako mwami Gadi ne Millicent tumirako Norini tumirako Daihadi na ekikulu abamu amanya gagira ne gambulako ate bw'obatumira ne bagamba towantumidde ne bayomba mwattu anti Daihadi Teopista ni omulala bonna aba tiimu Shifa buli amanyi nti oli tiimu Shifa nkutumidde pozi n'abalala nze sigenda bba kutulamu yaŋŋamba emwami yani nedda sikumwetega bannaye nanti yakuba essimu ne mukwata bambi dadi womutumireko yaŋŋamba yenze wali ompuliddeko ne mugaana edda ssebo yenze mwami Medi Nyombi ompulidde ne mugaye kati bane mbadde nsaba omuntumirireko nti nkutumidde dadi sigala mutumira kubanga talaba bajja mugamba abalaba anti ate n'abalaba bamuwa information nfu kati ne wonaamutumira bajja muwa olugambo lufu oyinza otutumira ne bamugamba yakuvumye kati katukireke kuba bawaayo olugambo baluwaayo bufu okitegeera so kati naye nga tubatumiddeko mwenna bonna tubatiimu abatwagala n'abatatwagala n'abatatwagala nammwe abatemamu waaka waffe ne mujjamu ennamba tubatumiddeko tetujja koowa bagamba ennamba muzirekeemu n'abazirekamu mwangu abawe kye musinga okwagala. Jas, olinayo abatakwagala? Olinayo abatakwagala? Mpoziko nga gye bali bejje. Anti gwo kennyini ogambye ntumiddeko abatwagala n'abatatwagala. Ngambye ntumiddeko mwe abajjayo waaka waffe ne mutemamu ennamba. Tatwaki obatumira? Anti bakyuseemu. Ate nga obatumira nze ndaba nga gwasiimye kye bakola. Sikisiimye. Ng'ate otumidde olemedde okutumira abakikola obulungi. Kati bo tebategeera, tebalina nnyo magezi kumanya nti omukiinye. Tebategeera. Tumira bali abakikola obulungi ba Erina. Abakola obulungi ba Erina bazirekamu ennamba, Rachel Powers, Edward the Great. Abalekamu ennamba abo bootumira kati bali bo tebategeera. Rachel Powers, King herself. Mukama abawe kye musinga okwagala buli kye mukwatako kirame. Abatatukolera ttima. Bane. Kuba omuntu ayagaliza buli kimu kitambule bulungi. Naye nga bambi ebigambo byo bitono engeri gye tutannalya. Tufe enjala era mu basimanyi oba leero Faluku anaajanguye emmere nga bane Faluku bambi kuba mulaba ne mukatebe takyayagala situkamu. Siku kabugumu kati kooli mu kufuna
Jasa inenge ja kisusa. Nakutegeera yeewuwo munnange twamukulekera yeewuwo olaba tayambadde na jampa Mugomera Nani? mpola. empewo tagiwulira Nebayiza weera nze mbeera mu jampa Eva. ekyeza jasi yakutegeera Jasa mmanyi. Naye ng'ate nze nnyongera kutumirako tiimu Opushifa Bakadundu. Nentumirako aba tiimu Shifa bonna Benina ne Besirinanga naye ng'abali ku bo muffe bonna gye bali mbatumirako. Nenyongera okutumirako ku bantu b'eddundu bonna Bakadundu. Nenyongera okutumirako kwa IPEC Studios. Nenyongera okutumirako Oshi fashion zezo. Bannange mwenna mwebale kutwambaza bulungi emikolo bannange. Abo bwe bakikwatamu ekintu ky'emikolo kibeera massive. Ate aba IPEC Studio. Aba IPEC Studio. Ate bo ne bajja ne bakwata video ennungi okuzaama. Bannange mwebale nnyo emirimu gye mukola. Mwenna mbatumiddeko. Nenyongera okutumirako ku bazadde baffe. Mwenna gye muli bazadde baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbatumiddeko. Sisosodde bazadde ffe kuba bonna gye bali bazadde baffe. era Nenyongera okutumirako ku Jasi weebale nnyo olw'omulimu gw'okola. akola ki Jasi akola omulimu munene nnyo weebale nnyo weebalire ddala. ne Shadi yage tagulabawo wamma kitegeera ate Shadi aba tagulaba mba bulijjo nkuumira ki omuntu aliwe gwe badde okuuma Faruku tugende mu maaso Bannange ntumiddeko buli omu bambi atulaba. yogera Buli omu atulaba bannange. Simayina kumanya kuba essanyu lye nnina leero. Essanyu walifuna luli luli eri bannange. tokiddamu kireke kibadde kyetaagisa Naye byonna kikiri kijja kuggwa. so kati eri gye tulaga that's when we bagenda okwemanya balina bano okwebuuza ebibuuzo tebeemanyi owoomerwa ki kyotayagala ki ekyali kikunyiziza bagenda kwebuuza buli omu amanye munne. Jasi olina bye wagamba Shadia bw'asinkana Faruku asabe vidiyo gye twasemba okuba ne Shadia wamugamba bakujjukizza Shadia ono yagamba mbusema mugamba yagenda ku beach ombuuze n'enva zasinga okwagala agenda ku beach Ku beach njagala naye si kumusalirawo nti kati ntwale waliba alabye nga kigwana oli luli munnange era kale naye ku biici eri tebanyumirwa twali twakatuukawo nga tetunalya na mmere enkuba neetonya biici munnange era oli yeyeesabira nti ntwalaako ku biici kati abanno balabike osiikiriza mu kamera kati wamma soko mbuuze kiri Jasi ojjukira bye yagamba mbwe enva ezisinga omuwoomera mbuuze enva zasinga jasirika lwaki yalimba lwaki akibuuza Jasi tokyogera ogambye lwaki akibuuza wamugamba wanaamusanga akibuuza nga kye nasookerako ye kimulemye okwogera kati asirikire ddala wamabuuza mubuuze nakyo kyagala nti kale kankibuuza okakkana omutima leeta nekwatira tunula eri mutunuulire ng'omubuuza kati wamma
Jasi yagamba. Ate kama Jasi yagamba tokyogera buuza Jasi tunule eri nkumanya obuyaayo mubuuze kibuuzo Jasi tunule eri oyagala nnyo wiini mubuuze Kakati wamma tugendako ku beach ngera imwakikola luli ekirala nva kizosinga okuwoomera tunule eri Jasi tunule eri Jasi tunule eri wallahi genda kusunanga bosuna anti kati era naye ngenda kubuuza kati toyawudde enva enva ezisinga okuwoomera zisinga okunkomera kati kati tugenda kufumba ate Faluku ayagala nnyo sanyusa Jasi kati oyinza okuba nga ate gwe enkoko si yekuwoomera kati nvaaki wamma kale gwe zosinga ebaga nvaaki enva zisinga owoomerwa akakena ako nga kalimu ekinyeebwa era naye Jasi olimba nagamba agenda kuwabya amakaago naye ate kati okyusiza kati olaba mugambe Jasi kyeyagamba kati olaba mba kugendera ku kya Jasi notegeka badde tugenda mugambe Jasi kyeyagamba mbwene enva zasinga Jasi yagamba mbowoomerwa ekyennyanja ekikadu ate nga kitokose nga kya mu luwombo simanyi nga kya boiro neera byonna fish corner ebyo onayagala sanyusa Jasi nedda kyova olaba mubuuziza ekibuuzo twawula mukenena kyennyanja kikalu mubuuziza ekibuuzo nva ki kale nva ki gwe zobuuzizza nti eno obanga tugenzeeko out tugendako out kuba fukosi omugenda ku beach ebiseera ebisinga kyennyanja fish corner kati ate nga si beach ekyo wakimaze yes ebibuuzo ebisingako awo tugenda eri ku Hope Chief Entertainment tugenda kuzannya ku pool table nga bebuuza ebibuuzo bwe tuva ku pool table tufumbe emmere pool table tugiwadde eddakiika mmeka pool table gawera pool table eddakiika 25 katulaba ayinza omuyisa mu bwangu Shadia ayinza okukuba Shadia mutano akimanyi nti ajja kuba nkuba oyinza omukuba ogenda mukuba Jasi owagirani baba buli omu afuneko gwawagira sooka olonde era ogenda kujja n'enkwezo ate enkwezo ez'obutoogera kituufu nedda sooka olonde nze mpagira Faluku ndi wa Shadia kale ndi wa Shadia kaakati tugende eyo bambi ebisingako wano mikwano follow us on our other YouTube channel ya Hope Chief Entertainment mujje bigenda kubeera bingi mugenda kalabiramu episode 1 2 3 mujje mulabe kigenda kubeera kiti abagenda kwebuuza biki mwebuuza ebibuuzo buli omu kyeyebuuza ku munne akitegeere sikyo awo lennyini Faluku alina tubuya n'olunaku tugenda okugenda ku beach tebandekanze Jasi yagamba etsoke ne bwasigala kubanga bije bibasima akazinga bwe yagamba empewo emuyitamu mangu ekituufu so nze njagenda sisigala Jasi sobola muleka nze mukwasi w'ensawo Jasi sobola muleka Faluku alina ensawo nze Jasi omanyi lwaki sobola muleka ye sister wange asooka mpulira sister wange asookera ddala Jasi sobola muleka bayika balina ddiiru zaabwe sikategedde olabye Shadia atandise obutabitegeera ate bw'olaba ng'omuntu tabitegedde ajja bitegeera wanaamalira ofumba ajja bba bitegedde Eplon zaffe ziri redde buli kimu okay guys thanks for watching katubagambe wano katubasiibulire wano exclusive conversation ebikwataganye ku spend a day with Hope Chief tugende eri ku Hope Chief Entertainment naye ebya surprise wo wano but entertainment kufumba kulya kibozibozi kuseka vibe kunyumirwa kunyumya kwebuulirira kwekansolinga kusharinga byonna bye badde tomanyi ku Shadia byonna tomanyi ku Faluku follow us please nengamba jjukiza ngamba sibula Hypex Studios wa Sabara Road na jana nkumbi ni Yakobens Moto bibakafulubo ko efananyi by'emikolo gyonna Hosh Fashions
and Bridal bali kushare Bulenga bebambaza. Thank you so much. So come with us tweyongeddeyo but we eploni zaffe tutandike. Bye bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.